Parliament yatandika okubaganya ebirowoozo ku tteeka erirungamya ku bintu ebijingirire wano mu ggwanga era gye byaggweera nga Parliament yakutalaga eggwanga okwebuuza ku bantu ku bbago erya Anti-Counterfeit and Goods Bill. Ebbago lino lyakutunuulira n'okulondoola engeri bannansi gye baweerezebwamu naddala okulwanyisa ebintu ebijja ku katale nga tebiri ku mutindo, obukumpanya n'enkola endala ezitatuukiridde. Ebbago lino lyaleetebwa omubaka Asumani Basalirwa era ng'olunaku olwaleero Parliament wamu n'ekibiina ki Anti-Counterfeit Network batandise okutuukirira abantu okubaganya ebirowoozo. Omubaka w'ekibuga Mukono Betty Nambooze Bakireke bw'abadde ayogerako eri abatuuze alaze obulungi bw'ebbago lino n'ategeeza nti lyalwawo dda okufuuka etteeka. Ey'okusiba ekiwaanyi ezizza eggwanga lyaffe wa twagala tuteekewo ze bayita consumers associations, ebibiina ebigatta ffe abaguzi, nga omuntu amanya emukono nti singa ajja oggula ekintu n'omusiba ekiwaanyi ne tumala tukwatako tujja kujjako ssente ono gwe wasibye ekiwaanyi tumusasule ate naawe obonerezebwe nnyo. Lyetteeka lino kye ligenderera. Nambooze agamba nti abantu baludde nga babbibwa wabula nga tebalina tteeka mwe bayinza kuyita okuvunaana abo ababa bababbye. N'otunda ebintu byo olw'eggulu ogenda obala ssente otunze emitwalo 10 nawe ogenda okwetegereza nga waliwo omuntu eyaze n'akusiba akapapula k'emitwalo 5 n'akulimba n'okulimba nti agula ekintu kya 3,000 n'okwata n'emitwalo 97 n'ogimuddiza kyokka nga yabbye ssente zo. Munnamateeka Fred Mwema tayawukanye nnyo ne Betty Nambooze bw'alaze obukulu obuli mu kuyisa ebbago lino. Obutamanya bwe bututta tukozesa ebintu nga tulowooza nti ekyo kya layisi, ayi ekyo kisaamusaamu. Oli akuguza feeke agamba kikolanga kibi kigule naye akutta. Fred Mwema ayogeddeko ne ku bantu abayamba ku bantu abakola ebicupuli akabi ke boolekedde singa ebbago lino linamaanerisibwa Parliament. Mulimu w'oteekawo ekkolero n'obikola, w'okola packaging yonna n'obiteeka mu container, w'obitransportinga, w'obimarketinga, w'oyambako oyo abikola, w'obigula, w'obidistributinga n'abo abatunda ebintu ebitaliiko lebo. Abatuuze mu kibuga Mukono bawagidde ebbago lino okufuuka etteeka ne bategeeza nti enguzi eri mu ggwanga eyinza okulemesa ebbago lino okuyisibwa. Enguzi yewagira etteeka y'ebicupuli okuggyako nga Uganda weesigawo etteeka ku bali b'enguzi amateeka gajja kutandika okukola. Oba si ekyo tubabangulemu engeri ennambulukufu oba entuufu ebintu bino gye biteekeddwa okukolebwamu tusobole okwewala some consequences that are going to come mu maaso eyo. Kinajjukirwa nti ebbago lino lyaleetebwa omubaka wa Parliament owa Bugiri Honorable Asumani Basalirwa omwaka oguwedde ogwa 2023 ne liwagirwa munne owa Soroti City West Honorable Ebwaru Jonathan era bano bagenda kutalaga ebitundu by'eggwanga ebyenjawulo nga beebuuza ku bantu okumala ebbanga lya myezi 2. Titus Jemba ne Moses Serumaga, BBS Telefina.